tubeere ku bunkenke kubanga saawa yonna otuukibwako okufa malakul mauti neekutwala nga toli musiraamu nga yaani wasuulada obusiraamu nga tomanyi. Mbakubiriza nga nange seereseeyo okubeera ffenna ku bunkenke kubanga tusobola okuva mu busiraamu n'owangaala emyaka 23 ng'emirimu gy'eddiini gikumenya naye nga wasuulada obusiraamu era nga togenda kuva muliro gwa Allah. Tusaba ekitiibwa Allah tutaase omuliro gwe. Kakati ensonga ziri 3 nga bwe tugambye mu ntandikwa zetugenda okutunulako mu bufunze eziyinza okuleetera omuntu okuva mu omuddu n'ava mu busiraamu nga tategedde ebbanga n'owangaala nga wava mu busiraamu. Abamu kufa batera okutuuka ku bantu abakafa babanyi okubatuyitira gundi afudde bakuyita ogenda omutuukako okumubikulako bwe bambise nga wallahi enkomerero ye eragira ddala nti tebadde nnungi. Malakul mauti anonya Musa oba Muhammadi naye nga anonya James. Otunulira omuddu ng'afubutusemu omusaayi mu maaso mu matu mu nnyindo mu kamwa ng'oyinza okulowooza afunye accident naye nga bagamba afiiridde ku buliri bwawo. Kwegamba abamu balabika nga mutuufu enfa gy'afuddemu malakul mauti esikambudde muntu atali musiraamu naye nga adde asaala mulaba nga asaala muwangala naye. Kiva ku ki? Kiva ku nsonga zino 3 zetugenda okulaba nti omuddu asobola okubaako ensonga gyagwamu n'emujja mu busiraamu wallahi nga togenda kuva muliro gwa Allah tabaraka wa taala. Bannaye ekigambo ekiyitibwa okufa nga toli musiraamu buli omu abeere ku bunkenke olw'ensonga nti mu butuufu obeera edduniya ekusaze n'akhira. Abantu abagenda okubeera mu jahannamu abatali basiraamu Allah tabaraka wa taala agenda kubabonereza n'abantu abaali abasiraamu abakkiriza naye nga balina ebyabasobako babayita ba uswatul mu'minin oba uswatul muwahidin. Abantu abo bagenda kubeera mu muliro nga mu kulaajana kubalaajana n'abatali basiraamu. Abatali basiraamu nga babuuza nga mwali basiraamu mwate nga muli mu muliro. Abaddu bagenda kwanukula bagambe twali basiraamu kituufu naye eriwo ebyatusobako yensonga lwaki wekitiibwa Allah yasalawo tubonerezebweko. Oba naayogera statement eyo Allah tabaraka wa taala agamba mu Qur'an ti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimun anti bagenda kujjibwa mu muliro oluvannyuma lw'okwogera ekyo. Allah asindike bamalayika babajje bonna mu muliro babatwale mu jjana. Kati abakaafu olw'okuba bo balubeerera mu muliro tusaba Allah taasa obukafiiri balubeerera mu muliro bagenda kulaba ababadde abasiraamu nga bali nga babafulumya begombe nti singa naffe twali basiraamu. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimun bagenda kwegomba abo abaali abakaafu nga begomba ati naffe singa twali basiraamu nga kye bategeeza nti wadde tulina ebyatusobako naye nga tulina essuubi erigenda okuva mu muliro singa twali basiraamu naffe oba oliawo twandivudde mu muliro. Saawa zino njogera ku nsonga nga omuddu yali musiraamu naye n'abaako ensonga ezamutuukako ne zimuyingiza omuliro naye nga tagenda kuva mu muliro gwa kitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala yagamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Ebigambo ebyo aya zetuwulira ennyo mu bufunze obw'ekitalo abamanyi baffe ab'ebitiibwa mu mbeera gye bagiwumbawumbamu tiwekitiibwa Allah yakwata ebyengera byonna bye tuwulira ebiri mu jjana n'akwata ebyengera byawadde abakkiriza mu nsi n'ebyo ebyengera abaddu bye bagenda okubeeramu mu kaburi byonna n'abiteeka mu kisawo kimu. Ekisawo ekyo n'akisiba mu busiraamu n'akwata ekisawo ekyo n'akikuwa gwe musiraamu gw'olwaleero. Kati oli musiraamu naye obusiraamu bw'olina ojjudde ebyengera byonna yensonga lwaki wonosinkana Allah ng'oli musiraamu ogenda kunzikira mu jjana awali ebyo by'otalowoozangako. Ebyo nambireeta nga njagala kusooka kubalaga obukulu bw'okubeera nti nno tuli basiraamu.
oli aleme kulowooza nti olwokuba wabuzaalibwamu kintu kyangu. Allah tabaraka wa taala yatuwa obusiraamu yatulinze ku nsonga egi kumusinkana ng'oli musiraamu. Ekyo ka Allah kyatwagaza. Kyeva mulaba nti kye bayita enkomerero ennungi kwe kusinkana Allah tabaraka wa taala ng'oli musiraamu. Woga nti Allahumma inni as'aluka husnul khatima. Kitegeeza osaba Allah akuwa enkomerero ennungi. Naye kiyitibwa enkomerero ennungi ye muntu okusinkana Allah nga musiraamu. Wabula ffe bye tulowooza nti enkomerero ennungi obwo bubonero bw'enkomerero ennungi, omuntu okusembyayo la ilaha illallah, omuntu okufa nga ennyumba emugwiridde, omuntu okufa ku lunaku olwokutaano oba olwokuna ekiro, omuntu okufiira mu mazzi, omuntu okufa nga amwenya, omuntu okufa nga atuuyanye ennyo n'ebifaananako we bityo. Obwo bonna bubonero ku muntu abadde omusaaze obeera bumulabiseko nti oba oli awo afunye enkomerero ennungi. Naye kye bayita enkomerero ennungi kwe kufa nga oli musiraamu. Tawaffana musliman wa alhiqna bisalihin. Tusaba ekitiibwa Allah otutte nga tuli basiraamu, otusinkanya abalongoofu. Ensonga esooka omuntu gy'asobola okugwamu n'ava mu busiraamu nga tategedde, yaani obusiraamu ne bukubulako. Kubanga omuntu waba ava mu busiraamu ta vibratinga ti omuntu ali awuya akankana kiki mune gyali ava mu busiraamu, usigala nga bulijjo. Naye mbagambye timalakul mauti ejjira ku oda nga gwenona enonya omuntu atali musiraamu. Njogera kwatagenda kuva mu muliro gwa Allah tabaraka wa taala. Banna wekibeera nti nno omuliro bagenda kufulumyayo, wekitiibwa Allah mu hadithul qudusi agamba agenda kulagira bamalayika abagambe nti ukhruji minan nari man abadani yawman. Nti mu muliro abakkiriza bagenda kufulumya kusaba Allah ajje bannaabwe be basinzanga nabo be basaalanga nabo mu muliro nga balina ebyabasobako. Buli omu ajjeyo bajjayo baggweyo. Ni bamalayika bagende bajjeyo abakkiriza abaliyo baggweyo. Bwe banaggwayo baripootinge wa Allah nti baweddeyo abalina okuva mu muliro. Wekitiibwa Allah bagambe mugende mufulumye mu muliro n'oyo ayasinzaayo olunaku lumu mu buwangazi bwe emyaka 50-68 nga wasinza ku Allah omulundi gumu naye nga tiwafa nga toli musiraamu nga tiwakola shiriki. Allah tabaraka wa taala agenda kulagira abamalayika nti n'oyo mumugye mu muliro. Kyekigenda okuddako lwaki babajjayo? Bagenda kusiringa omuliro ogwo ogwakula mu mbeera ya pipeline. Basiringe nga tiwakyali ayingira tiwakyali afuluma. Kati omuntu gwenjogerako olwaleero, omutwe gwendeese olwaleero gwogera ku muntu abadde awangala ng'akola emirimu gy'obusiraamu naye nga siiru egenda mukwatira mu muliro tagenda gufulumamu oba tuwegendereza. Ebintu ebisatu ekisooka walillahi alhamdu ma natakallamu ebintu byetwogera, ebigambo byetwogera bisobola okujja omuntu mu busiraamu nga tategedde n'awangala emyaka gyonna ng'amenyeka n'obusiraamu naye nga yavadda mu busiraamu. Mbagambye nti ebintu bino ebisatu mwe muyingira ensonga zonna ezisigadde zetumanye ezijja abantu mu busiraamu. Nina waqidul islaamu al ashra, ensonga 10 ezijja omuntu mu busiraamu mukadde waffe ze yatuwaako zonna ziyingira mu nsonga zino 3. Ensonga esooka ebyo bye twogera. Ensonga ey'okubiri ebyo bye tutebenkeza mu bifuba byaffe. Ensonga ey'okusatu ebyo bye tukola. Ezo ze khisal esatu omwana Adamu emu ku zo oba zombi oba zonsatule zisobola okukuleetera obuzibu n'owangalira mu nsi muno nga bambi eusaala osiiba osaddaka osula mu ddarasa naye nga toli musiraamu. Mulooza lwaki omusiraamu yenna tiyandibadde ku bunkenke bweraliikirira nsonga ya busiraamu bwe kubeerawo oba butabeerawo? Allah agambye nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wekitiibwa Allah nannyini nsi ayatutonda amanyi wa gye tulaga nga tuvudde mu duniya muno atugambye nti kabatanda nga ne mufa okujjako okufa kubasange nga muli basiraamu. Kubanga Allah yasinga okumanya ki ekiri mu kufa ng'omuntu si musiraamu. Era nze ndowooza nti nga tonnaba kweraliikirira muntu afudde nga musaaze nga musiraamu osinganga nnyo okweraliikirira omuntu afudde nga si musiraamu yadde nga talina kakwate gy'oli. Kubanga okuva walaba wati kumala kuli mauti
taddamu kufuna yadde akatikiti kakamuwe kati nga tali mu pain, nga tali mu bulumi, mpaka wayingira mu kaburi n'abeera mu bulumi, mpaka wagenda okuyingira naaru jahannam nga tagenda kugivaamu ila al abadi. Ekibaita omuntu okufa nga si musiraamu. Lwaki mulowooza twandizanyidde ku nsonga yonna nga bagikugambye esobola okujja mu busiraamu? Katusooke n'ensonga byetwogera. Ebintu byetwogera bingi mukimanyi, obulamu bwaffe ebintu byetwogera. Omuntu alina ekintu kyasobola okwogera nkimujja mu busiraamu nga tategedde. Ngenda kubawa ekyokulabirako. Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu lutalo oluyitibwa Ghazwatu Tabuk baali bagenda okulwana olutalo olwo. Lwe lumu ku lutalo lwe batambula nga yani nga waliwo distance mpanvu okuva we bava ne we bagenda okulwanira. Era olutalo olwo olwokuba nti waliwo distance mpanvu, batuuka abatandika okutambula, abasooka okutambula batuuka ne batambula ne batuuka we bagenda okulwanira nga wakyaliwo bamu ku basahaba bakyali ewaka waabwe bagamba ngenda kubasanga, ngenda kubasanga, ngenda kubasanga. Bali ne batuuka okulwana olutalo ne badda nga bano bakyali mwenda kubasanga. Awaliwo bingi ebyaliwo. Naye mu kutambula kwabwe nga bagenda balina abantu abaali babalimu nga babagenda babajubisa. Gye tugenda nga tuli bakufu, embuto zino n'omukuto guno tulina gwe tunaamegga nga tukuse nnyo, tugenda kusobola okulwana. Kati nga mumanyi omuntu ng'ayogera agagambo gamba agatanyuma. Kati bano abaali babawulira omu ku bo n'ayanguwa agenda aloope ow'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yali atambulira. Kati bano bwe baamanya nti bagenze kubaloopa nabo ne bajja mu mbeera y'okwewozaako. Bagenda okutuuka nga aya emaze okukka. Aya eno eri mu suratu Tawba, aya 65, aya 65 n'eya 66. Wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nagamba nti la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. La hawla wala quwwata illa billah. Ekigambo ekyo badde kyali kinene. Bagenda okujja okwewozaako ku bigambo bibadde boogera nga babawaabidde. Basanga aya already esse ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Allah ng'amugamba nti wala in sa'altahum, wonobo babuuzizza, la yaqulunna, bagenda kuddamu, onobo babuuza ku ebyo badde bajja boogera, bagenda kuddamu bakugambe inna kunna nakhudu, mazima ffe tubadde tunyumyamu mboozi, wanalabu ngera tusaaga tuzanyirira, nga mumanyi nti emboozi etwaliriza abantu abalina bibalaga. Ya Rasulallah, tubadde tunyumyamu bunyumya. Qul, babuuze, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, babuuze nti Allah n'amateeka ge n'omubaka we kwe muli mu kujeeja, kwe muli mu kutwaliriza nti tuzanya, kwe muli mu kuzanyira. Mulire ekigambo Allah kye yagamba, la ta'tadhiru, bagambe timwetonda, timwetonda, qad kafartum ba'da imanikum, mumaze okukafuwala oluvannyuma lw'okuba timbadde bakkiriza, timutawana kwetonda, yani muvudde mu busiraamu. Okimanyi nti nga waliwo abantu abasanyusibwa n'ejjana nga balamu mu basahaba, waliwo abantu abasanyusibwa n'ejjana nga balamu, abantu 10 betusinga okumanya. Niwabeerawo abasenguka okuva e Makka ne badda e Madiina, buli yeetaba mu lusenguko olwo ng'asenguse ku lwa Allah na mubaka we yasanyusibwa n'ejjana nga mulamu, na buli yenna ayalwana olutalo lw'e Badiri abo. Naye basahaba ba Allah bonna ffenna tuli bakakafu nti bonna bamujjana, enjawulo nti bali just bakimanya nga bakyali balamu. Tugambanga nti abatakimanya amini be batayogerako bo tibakirimu. Nabwe kityo waliwo abantu abasanyusibwa n'omuliro nga balamu nga mwe muli abo. Allah yabagamba la ta'tadhiru, timutawana kwetonda, qad kafartum, mukafuwadde.
Sagadde kubaleetera nnyo nsonga eno wabula njagalamu ekibuuzo. Mulowooza ebigambo bye baayogera wobigeraageranya n'ebigambo bye twogera gye tuwangaalira gye tukubira olwali ne banneiba be tuwangaala nabo nga tuli mu kuseka abagayaavu abalala si basiraamu. Mulowooza olwali ebigambo bye twogera bye bitono ku bali bye baayogera? Bane twogera ebigambo ebinene, twogera ebigambo bali bagambanga omukkuto guno gwe tukuse tunasobola okulwana banaye gye tulaga tugenda kumalako nga tukuse we batyo nga biringa byakusaaga. N'olwaleero abantu boogera ebigambo bakyala mumanyi nga mubadde mwategese bulungi olwali lwammwe olutaliko abasumbuwa. Boogera ebigambo awo ebyewuunyisa omuwulira nti ono munnaye aja atyo abeera bw'ati ayambala bw'ati ne museka ne mugira. Naye ekyenjawulo ekiriwo Omubaka sallallahu alaihi wasallama yafa. Tiwakyali bubaka bulala bukka nti bagenda kutuusako obubaka nti kyoyogedde kikujje mu busiraamu. Kitegeeza nti osobola okuva mu busiraamu olw'ekigambo kyoyogedde ng'osekereza ne munno naye nga totegedde. Bwe kiba nti bali baabuvaamu ate nga tibakyalina na mukisa gwetonda, naffe olwaleero kisoboka kubanga ate ebyaffe bye twogera binene okusinga ebyabali binene. N'olw'ensonga eyo weegendereza n'okukola tawuba baagituteerawo olwa nsonga ezo. Wabula la ta'tadhiru timwetonda eyo yeetiisaamu. Oyinza okuba nga ekigambo kyoyogedde naawe toli mbagenda kwetonda, ye tabbu weeri. Bannange kibi nnyo okuwangaala ng'owangaala mu mbeera za busiraamu naye n'owunzika obulamu bw'ensi nga obuwunzise nga atali musiraamu. Allah we yali alayira ku bamalayika abasikambula emyoyo gy'abantu yagamba nti wannazi'ati gharqa wannashitati nashta. Yandibadde agamba nti wannazi'ati naz'a naye yagamba wannazi'ati gharqa. Ndayira abamalayika abasikambula emyoyo gy'abafa abafa obubi gharqa olusikambulo olw'okuzikirira. Wallahi omuddu abeera azikiridde singa kakutanda n'ofa nga toli musiraamu. Kitegeeza nti kati nkakasa nti wentuuse muntegedde siri mu kwogerera mu bantu batali basiraamu nti era naye atulaba era ffe tuli basiraamu ate sobola okuba nga siri mu kwogerera mu batali basiraamu njogerera mu basiraamu asobola okubako ekigambo kyayogera nga asanga n'ava mu busiraamu emyaka miyitirivu ng'akola busiraamu naye nga yabuvaamu. Mbegayiridde twegendereze ebigambo bye twogera n'olwali we tukuba tulwegendereze naddala ng'olukubira either mu aya za Allah oba ebibonerezo Allah bye yateekawo oba empeera Allah gye yateekawo oba ibaada yonna. Ensonga ey'okubiri esooka ewedde ebigambo bye twogera bisobola okutujja mu busiraamu nga situtegedde. Ensonga ey'okubiri ebyo bye tutebenkeza mu bifuba byaffe maana tayaqqanu bihi, ebyo bye tutebenkeza mu bifuba byaffe tubifunamu yaqiini. Bisobola kati wano tokoze toyogedde wabula osirise naye olina kyowulira ekiri mu mutima gwo kyomatidde nakyo ne kikujja mu busiraamu n'owangaala ng'olina kyewamatira era tokayana tolina gw'okayana naye tolina gw'owakana naye nga gw'okiina muli n'owunzika nga kikujja mu busiraamu. Ngenda kubawa ekyokulabirako era omwami oba omukyala kandeete kyekulabirako kya mwami. Omwami avudde gy'akolera ekiro saawa ze 3-4 nadda ewaka. Watuuse ewaka yalese maama w'abaana n'abaana bamusibudde bagenzeeko mu kyalo. Kitegeeza nti ekati baliiyo. Lwaki maama n'abaana mbatadde mu kyalo? Nti omwami ono tiyeekwasa nti be bamuleetedde obuzibu. Wayingidde ewaka atuuse amawulire agataliko nfuufu gatandika butandisi n'asooka atuula mu ntebe ye n'atandika okulaba agataliko nfuufu. Kati mu gataliko nfuufu ne basooka bamulaga ekiri ennamugongo mu balamazi. N'atunuulira abantu ab'ebitiibwa mu gavumenti ab'ebitiibwa mu mbeera ez'enjawulo
nga bali wali balwanira mazzi namugongo n'obungi bwabwe nga bakuŋŋaanye n'asirikirira bw'ati n'agamba banna obusiraamu oba bulina kye butaatugamba bano bonna bali ku nsobi oli wekka nze lwakuba mbyogera naye gwe oli mu kubyogerera mu mutima gwo bano bonna bayinza okuba nga bali ku kikyamu aba akyali awo nga bamulaga abatuuse ekayabwe ku lw'e Masaka bavudde Tanzania ku bigere byonna bizimbye bwe biti nagane bano bonna nga okutambula okwo n'osirikirira bw'oti oba okyali awo nga bakulaga Roma paapa ayogerako eri abantu n'otunuulira ate omanyi twagala nnyo abeeru abo tumanyi nti bo be buli kimu n'obatunuulira kamera zibakwata emitwe we babeera 100 oyinza okulaba ng'akakadde k'abantu abo bonna paapa bayogerako ogamba ogenda okuwunzika embeera z'olimu awo ng'owulira ofunye okubuusabuusa n'ogamba abantu bonna abo tebaza kubanga kye bakola bali mu nsobi busiraamu bwaffe buno mbulina kye bubulamu khalas owedde ogenda okusituka awo ogenda okwebaka ne bisimika n'osoma naye nga James yeyeebase ku Jennifer just ovuddewo ngo owulira kusinzira ku kyolabye olabira ddala nga obusiraamu bulina kye bubulamu wekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu innama almu'minun mazima abakkiriza alladhina amanu wobogera kubakkiriza be bayita abakkiriza bebo abakkiriza Allah n'omubaka we thumma lam yartabu oluvannyuma lw'okukkiriza Allah n'omubaka we lam yartabu ay lam yashukku oluvannyuma ne batabuusabuusa ku kukkiriza kwabwe Allah n'omubaka we wajahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus sadiqun ekigambo ekyo bana ekinene oli mukkiriza olwaleero oli wano oli mukkiriza oli musiraamu yegwe mukkiriza kati agamba nti abakkiriza abayitibwa abakkiriza beba abakkiriza Allah n'omubaka we oluvannyuma lw'okukkiriza Allah n'omubaka we ne batabuusabuusa ekyo kye bakkiriza kakati bakugambye nti obusiraamu kiri haramu kino kirimu no shiriki kino nosigala ng'obuusabuusa olwokuba olina boolabye namugongo nga bayiika bangi olwokuba olina boolabye nga bakuŋŋaanye mu bungi naye nga kye baliko bali ku batilun bali ku kintu nga kifu ne kikuleetera okubuusabuusa mu busiraamu mwana wattu toyina gw'oyogera naye oli wekka naye bino bimaze okutebenkera mu kifuba n'osuulawo eddiini obusiraamu musajja mukulu ono ndooza tajja kuva mu byafaayo simanyi oba kimuyamba gyali oba kimuleetera bizibu ffe tukireetanga kyakulabirako nga tunyikiza nsonga yaffe ayawa abalokole bwe bazimba kyaki yasooka kuwa basiraamu bwe bazimba masigidi n'awa n'abalokole bwe bazimba kyaki yaabwe kati abasiraamu bwe bamwetoololanga okwenya okumubuuza yi haji kikyokoze haji nowa abalokola ate n'avaamu ekigambo n'agamba nti munnange tuyinza okugenda okutuuka mu maaso ga Allah ng'ebisajja bye byali ebituufu mba mpitawo either we mba mpitawo tebereza ekyo lwakuba basooka mubuuza n'alyoka akyanukula naye nga we yakwatira abawe bagenda okuzimba ekyali mu kifuba kye ekyali ki kyekyo kye yayatula kitegeeza nti goyinza n'obutayatula nsonga naye neekubeera mu kifuba ng'omatidde mulooza bimeka bye muwulira ng'oli agamba nze nja genda nsoma eddalasa byonna babyogere naye wemba nga nze sessanga ekikwatagana n'okuwasana ssanga gwe nsanze eyo ekyo kyo byonna byogere naye ekyo kyo sijja kisobola oli awo oli mutebenkevu ogamba ekyo tikiriiyo n'ebisigadde byonna bye tugaana okulya bye twejjako olabaga ekintu ekitonotono ekyokusaaga olina kyotalya nga si lwakuba nti kikulumya lubuto nga tokirya ng'era oli mumativu naye lwansonga eri egi
ngenda kuba ndidde maama anti gwe muziro gwa maama omba ndidde maama ngenda kuba ndidde taata emamba maama gye yeddira njagala naye wenjirira mbanga alidde maama ekyo weebaka n'ozuukuka niweebaka n'ozuukuka nga kyekikulimu tokayanye na muntu wabula kugamba nze sigirya sijja kugirya kakati twolekedde mu kaseera ka Christmas mukimanyi bulungi emu ku mbeera ezikyasiza okwewuunyisa Allah tusaasire era abasiraamu simanyi lwaki ensonga eno kati nasookanga kugiwakana mu kusooka naye egenda evaayo ekintu ekikwatagana n'emmere emmere z'ebikujjuko eyo simanyi lwaki abamu kituyisa bubi kubanga ebibuuzo byonna byowulira ebikwatagana ne Christmas teriyo gogenda kuwulira ng'agamba nti naye nze bambi mpulira njagala nange ngende ku makya nsome kale misa esooka kyo kiri kitya wensoma misa esooka nabo ekyo ni waba musiraamu nga mugayaavu mugaffalo togenda muwulira nga ensonga yerimu misa kugenda okusaba mu kyaki mmere tutambulira ku mmere awo kakati wandeetera emmere ngiyiwe wande kati watugambye okumusalira ne musindikira mutabani wange kakati wagenda n'amusalira obwo obuuzo bwonna obwo bwaddibwamu era muntu abuuza ku bikwatagana n'emmere ya Christmas tusaba ekibuuzo kyo kiteekako n'amannya go n'amanya tugasomere ddala owanika omukono nti ekyo nze nkibuuzizza twagala ku mulundi guno kubanga kati wemba nsobola okubusamalayizinga tokkirizibwa kulya mmere ya Christmas eri haramu webanga ey'omukolo gw'okuzuula mu ddiini eri haramu ate ey'omukolo gw'okuzaaza Allah tabaraka wa taala just kola comparison olabe oba tokkirizibwa kulya mmere ya Christmas tokkirizibwa kukola mushaaraka gwonna okubaako kyonna kyewokola ekyetegeeza okwetaba mu Christmas bali tokkirizibwa kuteeka ssanyu mu muntu atali musiraamu ng'ensonga gy'omuteereddemu essanyu mu kifuba kye erina akakwate ne Christmas muno mwe muli abasambi b'emipiira nti bategese Christmas cup naawe oli musiraamu olw'okuba oli boola ng'ogenda ogwa mu kisaawe Christmas cup ogenda oteeba eggoolo basanyuke nga omupiira bategese gwa Christmas tokkirizibwa yadde tolina kyokkirizibwa kukola nyaba ali wano nga kiteeka obutebenkevu n'essanyu ku muntu atali musiraamu ku Christmas nga ensonga ya Christmas ng'okuba wakambe bawaate abamumanyi n'okusituka hajati wakisa olw'okuba neighbor abantu alina bangi bagenda okujja okukyaza ku Christmas hajati yakedde okubawaatirako hajati gwe tya Allah kati weweesala akambe enkova eyo ogenda gigamba otya Allah nja kwegendereza bamanyi nti nno bahajati mashallah abasiraamu bamanyi bulungi piraawo sebo mugenda ne bafumbira ne piraawo nokera n'oboobeza mumanyi awo nti omwagala okwetala awo mu mbeera eyo mugimanyi mukwatibwe ku ddiini ya Allah obujja muve ku buli obujja obutaliiyo mukwatibwe ku ddiini ya Allah obujja neiba akimanyi bulungi byonna emikolo egiri maarufu egiri mashruu tomwinaako tabbu afumbiza muwala we simanyi bakola biki tiwali buzibu naye kikwatagana ne Christmas tomwazika kambe tomwazika kasigiri tomwazika kasepiki towaata mmere totuma mutabani okumusalira nkoko n'ebifaananako weebityo kati wagindeetera emmere ngiyiwe singa aleeta omwenge ecupa y'omwenge ye takimanyi nti tonywa mwenge era togwendako buzibu nakonkona hajati naye tubadde twafunyemu ak'okunywa si Christmas naye kapilisi nakano naawe kaakano okanona n'okatereko n'okayiwa ekiro ebigambo by'oyogera awo byoteekeddwa okwogera ng'akuleetedde emmere ya Christmas kubanga ate yo nnene okusinga pilisina ffe tulina okubasalira munnange kakati mutabani bange bakuze be babasalira ffe tulina okubasalira embizzi nga tebabayita gwe baali bakusabeko mutabani we abasalira embizzi yaabwe nga bagenda kugirya nga wotasindikayo mutabani okusala mbizzi ng'ate embizzi ntono nnyo ku mmere
tegese nga bazaaza Allah tabaraka wa taala era tomusindikayo. Just mubere sware mubere kiria muleke kwebuzaabuliza ku mmere. Kakati nze ffe twaguzeyo enkoko ku Christmas eka wetugula enkoko naffe tugisala mu mbeera y'okutangira abaana obutalya kugenda wa neighbor, ekyo kikyamu togeza n'okikola. Ekisooka naawe okimanyi bulungi nti mwasembayo okulya akakoko ku Idi. Kakati omwana bano abato bazzeemu kulaba ku nkoko mu sepiki ku Christmas. Gwe ndiya yeegamba nti mutangira butagenda wa neighbor kola ki kulya. Naye omwana bulwafuma ebweru ekiri ebweru mu matu gawulira lunaku lwa Christmas. Kati ate waka akakoko akalaba masha Allah wakasiise bulungi. Tajjukira lwe yasembayo kulya akakoko waka azzeemu kalya ku Christmas. Olowooza message ki gy'oteekamu? Abadde bategeka okukola ekyo tikiriiyo. Wabula nga omwana oyo w'omugaana nga neighbor yabadde yafumbye embizi n'obusungu bw'oteekawo n'okubatangira woti oba batangira. Tiwali buzibu kulya webanga yebadde ada yammwe muli bali bakakoko enva endala mwaziwere waka, tiwali tabu, tiwali alina kyabagambako. Naye sebo mwasembayo kulya kakoko omwana addemu okulaba ku nkoko ku Christmas nga gwogamba nti nfumbye enkoko eno tagenda wa neighbor. Ye omwana kyafunye mu bwongo nti ku Christmas lwe bafumbye kakoko era enkya agenda kubuuza munne kuli kimanyi eddako eba yaddi, kuli kimanyi eddako eba yaddi, kwegamba yani tuddamu ddi okulya kakoko. Kati ebyo byonna otubuuzo tukwatagana n'emmere. Simanyi Christmas nyina, simanyi maidi wange yesi musiraamu. Kakati mukubeera nti musiraamu kati Christmas etuuse, kati ye mba ngenda mukolera ntya? Okakasa obwa maidi bwe gy'oli bunene okusinga Christmas gy'agala omukolera. Munnyonnyolerewo nga bukyali timunaye ffe situkuza Christmas. Kati maama wange si musiraamu, taata wange si musiraamu, ku Christmas ansabye sente. Nga mumanyi era ebibuuzo ebyo birimu buli kaseera ebijja. Leero mubiteekeko amannya gammwe, mubiteekeko amannya gammwe n'ennamba z'essimu. Wetunakusoma n'ogaana okuwanika tunakubira essimu ntukulangira ne gy'ova. Teri kakwate konna na Christmas, si kulya si kukola ki. Waliwo abalinze Christmas lwagenda okukubakuba enfuufu ku ntebe awanike obutambaala kiki. Waayi tuyinza okufunira wano abagenyi. Osuubira abagenyi ku Christmas n'olujja baluweze yerayera ku lujja. Anfe nze sikuza Christmas just ndi mukwera. Bye tutebenkeza mu mitima gyaffe bisobola okutujja mu busiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa taala atutaase ekibambulira ky'okumusikana nga situli basiraamu. Ekisembayo ebyo bye tukola wali twasoose ekisoose tuwagambye bye tuwogera bisobola okuleetera okuva mu busiraamu nga totegedde. Ekyokubiri ne tulaba bye tutebenkeza mu bifuba byaffe n'obeera ng'oli mumativu nabyo. Kakati ekyokusatu ebyo bye tukola. Bannange ebikolwa bye tukola okikola naye ne kikujja mu busiraamu. Nali manyi nti no boogera ku waleti z'abasajja zokka ze zibeeramu amayenje, amakalu n'amayanzi n'obutiititi. Naye sebo n'abakyala babeera ne buwaleti bwabwe kubanga bo kye babagamba eri babagamba gwe kasita oteeka mu waleti yo, waleti gy'oterekamu ssente. Oba toyagala bwavu kukwatako ejjanzi lino liteeke mu waleti. Nosanga omuntu ng'atambula ebbanga lyonna ayina ekiwuka ekifu. Mujjukire nti ebintu by'ekishiriku byo byonna bikozesebwa bintu nga mu butuufu niwe kibanga tugeze kikoola kiina kubanga ekikoola ekyo kikalu. Bo tebakozesa bintu biri fresh, either biba bifu oba nga tibiri fresh. Enseenene gye bakwata okusulika mu kisubi ekwate zinne waayo esooka kuba nfu, tebasulikamu nnamu.
ngikwata nagijjako akatwe nagi kati ate enfu yegenda okukola ki esaaniiko lebakozesa simanyi kweyambulula nebifaanaganako weebityo tiziba ndagala liba saaniiko kitegeeza nti olulagala luli fresh. Emmwanyi zebakozesa mu kusawula zonna ziba nfu. Obulekuleku buno obuliko ensundo n'obufaanaganako bwe butyo bwonna biba bifu. Na bwe kityo amayanza amakalu gakola ki mu waleti zammwe ebiyenje bakugamba nti ebyo kabisima ako bisima byereere wekaviira mu waleti y'obwavu bugenda kuluma gwe budde ni mukati. Naye munnange ekikolwa ekyo kye wakola era otambula n'ebiwuka ebyo ebifu naye toli musiraamu. Allah tabaraka wa taala agambye nti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tikakutandanga n'osinkana Allah okujjako olina okumusinkana ng'oli musiraamu. Kati banaye buli omu buvunaanyizibwa bwe butwale okuva n'olwaleero buli omu twala obuvunaanyizibwa ndi musiraamu. Ekigambo ekituufu singa Allah akugjamu omwoyo ng'oli musiraamu yadde olina bingi ebyakusobako emikisa gy'okubeera nti tolina nakyo ogenda kukoonako giri 9 ku 100. Waliwo omusomo twagusomako eyo mu darasa ezigenderera nateete oguyitibwa ogwakasengejja. Allah yateeka obusengejja yateera omukkiriza obusengejja mu nsi mu kaburi ni ku akhira nga mu butuufu kizibu nnyo omuntu afudde nga musiraamu ku busengejja obwo okuwunzika nga ddala bagenda kumugamba sooka ogendeko mu muliro. Kizibu era butuufu obeera kasobeza so nga gye bali abagenda okuguyingira tusaba Allah atutaase. Akamu ku busengejja ye swala gye bakusaalira nga ofudde. Abantu bano bwe bayimirira okukusaalira ow'ekitiibwa Allah asobola okubayisizaako okuwolereza kwabwe gw'abadde agenda mu bibonerezo mu kabuli mu kinnya mu binnya by'omu muliro n'ogenda mu kifo bifo by'omujjana. Naye lwa nsonga egi oli musiraamu. Waliwo akasengejja ak'okufa wano mu kufa. Obulumi bw'okufa Allah asobola obukubisaamu emirundi 2 naye ng'ogenda kukoma ku bulumi wano ng'ofa abasigadde nga tolina kyogenda akakasengejja nga ko kakusengejja kukujjako byonna by'obadde ogenda okusinkana nga bigenda kukomaawo. Waliwo obusengejja nga baganda baffe abakkiriza babutukolera olina n'abako kyakoze oluvannyuma lw'okufaako aguze obudomola nga bwe butadde ku masjidi babukozesa. Waliwo obusengejja obw'edduwa nga baganda baffe batusabirako n'ebifaanaganako weebityo. Ebyo byonna bituuka ku muntu nga osinkanye Allahu ng'oli musiraamu. Kasita kakutanda n'ofa nga toli musiraamu bwe tuba tukutegeddeko ayo ebeetukwata tokkirizibwa kusabira muntu atali musiraamu kabeere wa luganda lwo oba taata oba maama. Wabanga yakigaana bannabbi gwe niwoba omwagala otya nga yafa ekyo nomumanyi n'okutukyayirako yeeyogeza kubanga ababeti bakyali balamu n'omubuuzawo bamanyi abange. Kati omuntu okusinkana Allah nga si musiraamu tokkirizibwa namusabira olw'ensonga tiwaliyo omukisa gwonna gwa muntu oyo kuwona ebibonerezo bya Allah ebiruma. Bannange tukuume obusiraamu bwaffe tukuume eddiini y'obusiraamu nga twegendereza ensonga 3. Biki bye twogera nga tunyumya naddala mu kaseera ak'olwali ako kubanga byo bijjira mu ngeri ya kusaagirira. Bye twogera biki bye tutebenkeza mu bifuba byaffe era biki bye tukola. Ebikolwa byo bingi sihiru yonna okuloga kwonna kutambulira mu kubeera nti no bikolwa. Sheikh omu yatunyumiza omusajja ayagenda embaala eyo musiraamu naye ng'agenze bamulagiridde omusawo omusamize. Watuuka eyo omusamize mu ddagala lye yamuwa olw'obwavu bwali bumuluma yamuteerako akakwakkulizo akagamba tobaako kigambo kyonna ky'oyogera okuva lw'onoosimbula ekigere kyo wano mpaka oyingidde ewaka mu nju yo gy'oba oddamu okwogerera. Kati omusajja ono ekikolwa ekyo kye yakola amagezi ge baamuwa ng'omusamize n'akisa mu nkola. Kati atuuka embaale mu paaka alinnya Costa akomawo Kampala
makanika omukuba makanika abawangalira mu paaka enkadde awo kati n'alinnya walinya wati kosita aba yakatuula tenaba kujjula nga ne munne gwe bakanika bonna alina puroguramu ze zaavaamu baali tibalaganye munne nga naye ajja nga amusanga Abubakari salaamu aleikum kye namutula Abubakari batudde no ku ntebe emu kosita tenajjula okumanya ng'omusajja ono yafuna obuzibu wonna kosita tenajjula Abubakari salaamu aleikum Abubakari ng'amunyega makanika munne n'amukoonako waati ng'amutunuuliza busungu waati kugamba mbeera egamba ndi okutuusa lwe batuuka mu paaka ne bafubutuka mu baasi omusiraamu n'asooka emirala n'atula Abubakari ng'atambula butamu zaagala kumanya n'asigala nga yeewuunya nnyo kati enkeera bagenda okusinkana we bakolera garaji yaabwe we bakanikira nga Abubakari ayogera era n'amubuuza Abubakari nakola nti awadde ondeetedde obuzibu naye mwesiba ku bantu wadde ondeetedde Abubakari yanyumye ebyali bimutuuseeko nagenze omusajja n'angamba siyina kigambo kye nnyina kwogera okutuusa nga ntuuse ewaka wange naye wanemeddeko ono n'amwewuunya nnyo nze ate mbadde n'ategedde onnemerako oyagala kundabisa n'ayomba nnyo Obumbakali enkeera wayomba ono n'atandikawo amawulire gatambuza omusajja yadde ava mu ssabo bamugambye we bati ne we bati gwe kigendererwa ki kikolwa ki kyokola kyoyina eyo nga gw'osirise naye nga ogamba kino nabwe kityo ebikolwa bye tukola yemu ku nsonga ezisobola okujja mu busiraamu bwo n'osinkana Allahu tabaraka wa taala nga toli musiraamu. Ebitiibwa twegendereza ebigambo bino ebintu bino bisatu bye twogera bye tutebenkeza mu bifuba byaffe n'ebyo bye tukola osobola okusinkana Allah nga toli musiraamu. Bana ebisigadde byonna tubikole. Nze kino ngenda kukiddingana ebisigadde byonna tubikole naye kuuma ekigambo ekiyitibwa obusiraamu kubanga okusinkana Allah nga oli musiraamu wadde olina ebyakusobako mbagambe kiba kizibu okubeera nti bakukusalidde ogenze mu muliro gye bali bagenda okugendamu naye bannaye kizibu. Embeera nnyingi nnyo z'oyitamu nga busengejja bulinga busengejja 7 obusengejja 7 nga mbutuufu kubanga kigenda kutuuka obusengejja obulala buli ni ku lunaku lw'enkomerero obumu buli mu kabuli waliwo abagenda okufuna ebibonerezo by'omu kabuli nga bagenda kubonerezebwa mu kabuli naye ng'okubonerezebwa okwo Allah agenda ensonga zigenda kukoma mu kabuli awo ebo babeere ku ekyo nga kasengejja bamale okukenenula bulungi mu bibonerezo mu kabuli eri nga togenda kufuna buzibu. N'ebyo byonna bigenda kutuuka ku basiraamu. Bannaye kyabulabe okusinkana Allah nga toli musiraamu naye ng'ensonga ziringa za kusaagasaaga. Kati buli omu akimanye nti Allah atulinze naye atulinze tumusinkane nga tuli basiraamu. Buli omu obusiraamu bwo gw'obufuga kati ate wetuteekamu obutayagala kubusoma ne gujja bagira kubanga ebintu ebimu ogenda byewala otya nga tomanyi kino kyaziizibwa kino tekyaziizibwa. Mbeebaza nnyo abasobodde okutindigga ewala n'okumpi gye mwavudde okujja mu ddarasa eno okusoma obusiraamu. Mbasaba byonna bye musoma mubisome nga mukimanyi nti mubituuza ku kigambo kimu busiraamu. Webanga obusiraamu ke kacupa kano byonna byokola bitike butisi bwoti ku kacupa kano bitike ku kacupa bwoti mpaka niwe binaawanika ne bituuka eri buno bwe busiraamu kubanga byonna byogenda okukola nga tuli ku busiraamu nga biri wansi niwe binaakoma mu ggulu. Allah yagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islaama diina falan yuqbala minhu
yenna agenda okukola agenda okutikka nga byonna byatikka tabitikka ku busiraamu wekitiibwa Allah tagenda kubikkiriza bifu. N'olwensonga eyo tutike naye nga tutikka ku busiraamu. Ebintu ebyo bisatu abatasobodde kujja wano mugende mubategeeze nti munnange wegendereze byoyogera ng'olaba ng'asaaga era olwangako olaba obali we bakubira olwali nga luli ku nsonga za ddiini nakujjanjira ku mateeka ga Allah n'omubaka we gwoba tosobola kubasirisa baviire ebbala tekusanga awo. Abantu bava mu busiraamu ng'ensonga ziri ssatu ku byonna byonna ebisigadde ebijja omuntu mu busiraamu kwe bizimbirwa. Tugambye byoyogera byotebenkeza mu kifuba kyo n'ebyo byokola. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era ebibuuzo ebize Seeka bibadde ku Krismasi ebisinga obungi Seeka byanukudde biraga nti nkolagana nnyo ne muliraanwa wange tandabe bubi nga simwazise sefuliya wadde akambe. Akulabe bubi neighbor akulabe bubi okusinga okugenda mu muliro gwa Allah. Neighbor akulabe bubi emirundi 10. In fact wekiba kisoboka omwawukane timulaba omuliraano Allah Omubaka sallallahu we yatukubiriza ku muliraano n'atuuka okugamba agamba nti nakubirizibwa ku kuyisa obulungi omuliraano hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu nintuuka okulowooza nti muliraanwa asobola okusikira muliraanwa munne olw'obukulu n'embeera gye tulina okuyisaamu ba muliraanwa. Neighborhood nsonga nkulu nnyo. In fact gwe musomo gwadde gumpeereddwa ogwa neighborhood naye ninjukira oba twagusomako wano ngenza okulaba nga okuyisa obulungi neighborhood ng'ate naawe toli musiraamu ninga nkansoke mbajjukiza ensonga eno. Naye wekiba nti wabanga omuzaddewo wekitiibwa Allah atuganye okumugondera ku nsonga erimu okujeemera Allah kati ate neighbor ng'onyumya tandabe bubi anti tugambye nga gwe wootajja mulaba bubi ng'akuleetedde embizzi n'akunyonyola ino nno gy'olaba mbizzi bino bigoddogoddo bya mbizzi naye munnange tisibiina buzibu. Neighbor tajja kulaba bubi. Tuludde nga tubagamba nti mubawe ekikolo n'eddagala mu January mu Febu gy'oba otandikira okumugamba nti neighbor ekigambo ekituufu emmere eyammwe eddiini yaffe tetukkiriza kugirya yadde okubaako kye tuyambako ku lunaku lwa Krismasi akitegerera eri. Kati gwe kigenda kusigala gy'oli oyagala kusanyusa neighbor takulaba bubi okole Allah kyakuganye oba oyagala kukola Allah kyakuganye osanyuse neighbor. Bambi neighbor takulaba bubi ebisigadde naye akimanyi nti mukwatagana era mubikola naye ekyo kyo mugambe ndi very sorry. Wetutyo nno wetukola ni ku mbeera endala ze tulimu ewaffe ewammwe eyo togenda mu dduwa za 40 kikutula nsingo ewaka naye wabeerayo embaga wabeerayo aqiika wabeerayo omukolo omulala oguli mu busiraamu gwosookayo. Kati bo batuuka ne bamanya nti nno kino okikola kino tokikola era bagenda kuyita omwonoonefu. Nabwe kityo baneighbor baffe tubalage nti kino tukwatagana kino situkwatagana. Kakati munnange akambe tomuwa nkiddamu n'akasigiri tomuwa era n'akaso akambe simanya akaso akasigiri esepiki munayo olina kasepiki akanene bagende bafumbire emmere ya Krismasi nga bazaza Allah omwana mukasepikiko kitegeeza okyabuliramu ddala kukulumwa eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Bambi neighbor tajja kulaba bubi era ne ba neighbor bali kwebali batulaba bagenda kutuukayo nga bakitegedde niwo tatawana kubagamba bajja kuba bamanyi nti mu butuufu tibateekeddwa. Osigala nga okola empaka olw'okuba oyagala neighbor
gye binaawunzikira mu kasepiki era alina okuwaayo ekifi kati ndowooza mulaba banaye ebizibu we bijjira kati oyinza omuwazika esepiki n'amala ogifumbiramu nga talina kyakuwadde. Mbadde bana ensonga zino mbadde nazikubyekubye dda wali nzine engeri gye nsamalayizinzeemu. Totuma mwana agenda kusala gundi ya neighbor nga utamutuma agenda musalira mbizi. Tonona mmere ya Christmas nga bagikuleetedde nga utasobola kunona mwenge nga agukuleetedde. Tosala nkoko waka kunakula Christmas nti otangira bwana butagenda wa neighbor kulya. Wana emigo gy'obafubutula ng'obadde olina by'obagaana ebitali na serious. Lwaki togibafuntulira ku kugenda wa neighbor ku Christmas? Sibatumye kubakuba. Naye enkoko gisala oluddako. Omwana kyagenda okutwala nti ku Christmas ewaffe tusala enkoko. Ye tagenda kutwala gwe kyobala. Nti njagala nange enkoko ate abaana bali stable ni mubamanyi. Emmere y'aba neighbor ebawoomera okusinga eyaffe ey'ewaka. Ewa neighbor alya n'alannama n'okuladdama naye nga gye mufumbye ate gw'olaba nga afumbye eyakabye ennyo. Adda katogo kake ebijanjalo ebitawera mu matooke ebijanjalo musanvu n'alya nga mwafumbye akanyama n'omuyita nga tavaayo. We bati abaana kati abaana tibakozesa nsobi. Inshallah mukkirize tukome wano abawalimu abakyajja ku nsonga zino bajja kubaddamu. Teri kusiiga kazigo ku kiyitibwa Christmas na kuteeka ssanyu mu kifuba kya muntu yenna ku lunaku lwa Christmas kubanga eyo nkola ya kikafiiri era nfu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweyanza mukadde waffe Seeka Haddad Sesanga District Amir wa Kampala era nga ye mukama waffe ku nsonga z'okusindika message zino biidhinillah. Abazibuka amaaso Seeka Gwentolo bagamba nti Seeka waffe yoyo akwasaganya ensonga z'ebyobulamu kujjanjaba zino kiddagala lya shayatini n'ebirala. Yono Seeka Haddad Sesanga era ye nnamba gye mbaweeyo. So abali wano ng'oli wazibuka amaaso osobola Seeka okumusalako n'oyogera naye biidhinillah. Barakallahu fikum.